Obudde bubadde bwakyededde mu kibuga ekikulu Kampala wabula ate oluvannyuma enkuba netonya naddala eyo mu Ntebe. Eno alipoota y'embeera y'obudde wano ku UBC ojje kutuusaako nze Agnes Nalukwago. Enkuba ekyagenda maaso n'okutonya mu bitundu ebyo naddala eby'omu bukiikakkono ssaako n'ebyobuvanjuba era nga weziweredde saa 3 ez'okumakya Soroti ewezezza millimeters 13 n'obutundutundu 2 Gulu millimeters 3 n'akatundu kamu olwo Ntebe milimita 1 n'akatundu kamu. Kino kiviiridde ku mukubo gw'enkuba okuba nga gukyasimbye mu bukiikakkono ssaako n'empewo empeweevu ezikunta nga ziva ku Sseguyanja Buyindi okudda naddala mu bitundu ebyo eby'omu buvanjuba wabula ate ekifu kiva ku mpewo enkalu ezikunta nga ziva ku ddungu lya Kalahari okudda mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Olunaku olw'enkya ku makya tusuubira akasana okwaka nga mwetobeseemu n'ebire mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'oggyeko ebitundu ebyo ebyebulungudde ennyanja Nalubaale tubisuubira okuba n'enkuba. Olw'eggulo tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu wabula ate mu bukiikaddyo tusuubira akasana okwaka nga bwe kazikirazikira nga n'ebbugumu erya ggulu eyo mu kibuga ekikulu Kampala ssaako ne mu kitugumu tusuubira okutuukira ddala ku degrees 27 wabula ate mu nsozi ez'Ekabaale ebbugumu lijja tuukira ddala ku degrees 23. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Nairobi ssaako ne Dubai tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu wabula ate mu New York tusuubira enkuba okutonya nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku degrees 24. Ebyo bye tusobodde okufunirayo okuva mu kisonge ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde. Ze Agnes Nalukwago sigala nga yekumira ku UBC.